Banange, baganda bange mwenna bakuŋŋaanye wano nsanyuse nnyo okubalabako naye ng'okusookera ddala nga singa bawuliza nange enda bakulembera mu bintu nga bisatu ebiddako. Kitu ekisooka tumaze okuwa Mukama Katonda ekitendo n'ekitiibwa kubanga yatukuŋŋaanyiza olwaleero luno. Tuli bangi naye atuwadde okusigenya atumala nga wabwereere nakasero mu ddwaliro bamuseera. So yaman bagezi bokka bagezi muliwa tukumanye wano olw'omuyimbi gwe bayita Gladiator Emperor, naye nga tetunakuŋŋaana wano lwa muyimbi gwe bayita Gladiator. Tukuŋŋaaniddewa? Tukuŋŋaanidde mu nsi gye bayita Uganda. Uganda ng'ate Uganda yaffe guno mulimu gw'abavubuka Kabaka yakituwa ayisa abasajja Kabaka wambaanga. Bateesa tusooke tuyimbemu oluyimba lw'eggwanga vase olw'okubanga tukuŋŋaanidde mu Uganda. Kubanga amangi n'agamu gatulinaanye tegasobola kuŋŋaana bwegati, abavubuka tebasobola kuŋŋaanamu. So njagala okuyimba oluyimba lw'eggwanga eryaffe nerisinga okuba ggulunye mu East Africa. Uganda negoga poti, we are future in thy hand. United free for liberty, together we always stand. Mbadde nsaba engeri nze gye ndi omusiime waka. Waliyo ekanzu y'omuleera, waliyo n'ekanzu y'omusiime. Nze nyambala ya musiime ayisa basajja be bali kunsima. Naye nze engeri gye nakwatako ennabeene mu ngalo nansiima. Mbadde nsaba omukisa gw'okuyimba anthemu ya Buganda nguwe muganda wange ava mu Vision Groups Mr. Teacher y'abantu kulembera ekiwa kya Buganda okubeera mwenna bakyali baffe okuŋŋaana wano olwaleero. Okusookera ddala ngenda kwebaza music fraternity yonna entertainment industry bakwano baffe abali wano olwaleero mwenna okuva ku bacomedians Madrat Chico paka ku Potebogai Mr. Bolola akonakiikirira ab'emizannyo wali wano eriyo disika akiikirira abayimbi abato. Ebigenzo namugamba na pulezidenti akulonda okikirira abayimbi abato. Yakusooka n'okuyimba yasinga otugenda abayimbi abato. Abayimbi mwenna baganda bange legendary Coco Fimba bwe mulaba nga wali tutegeera nti West Nile Northern Uganda yonna eri well represented. Bwenna bakabako tutuuzaamu emboozi leero
nina ekintu kyensiba bagamba ku TV abamu ne bagamba tulinga ono kabako yeyajjanga nanona nantwala mu magaala bambi musajja wattu nga nyingira emitwalo 2 netugenda naye netuli omucere gulimu amayinja mamasanaze omujjukira yalya emmere agitunda 3,000 naye yatuukako ng'atubanga emitwalo 45 nze mukabako emmere esanye 3,000 ng'atubanga emitwalo 45 mamasanaze wetugumiikiriza musapesengulanze n'oluganda wange emmere gyewatuliisa emanyi gye tulina tuyinza okubeerayo bapapazi restauranti olowooza nti mwemutanisa tulisemere kubanga tujja nekugigulaawo twalyaddemmere tetuzese giya ku papazi omisa ki tebayanaki agalanakateekawo natemu 33,500 oluzazanya eswani mekaze nale muganda wange zibalina kumanja kyobalaba kwagala nnyo yatewanyina mwezoleera twakula sebo musango tegovemuda tubula nze tusobola kunsanga mamami omuntu kisimanya abaana nekabakobula kino abakasobola okugamba mirundi mingi gye twesanga nga tulina obuzibu era ebyange naye byabanga byange naye nze naye kubanga muganda wange ate kamenyiza okugamba nti simanyi ogenda okubikaba kuba nnyo n'okuba nnyo nze kabakonze manyi kabako wangolo atoyinza okujjata omukuba ekikonde kabako wangolo abakola esente zeyakuwadde ngera zikubyamu emirundi ebiri badde bagamba iza okusimbuka n'ogenda okubula kabaka obubi kabaka wangolo kamiliyoni yagamba tokuba nkoko sasi enkoko ya kiso kati kabaka omuganda wange oyinza okulaba nga tulemaganye but kabaka is my brother ate ku bottomless respect kabaka wa some of the pillars abalwanirira industry era saagala omuntu yenna ayagala okuweebwa ekitiibwa yiga okuba banne ekitiibwa so nebaza nnyo nga maze bayimbi banange nebaza gwindali nebaza grenade ono muganda wange ebigambo byayogedde bikulu kubanga nze ne grenade omukwano gwaffe ndooza kugenda gumaze emyaka 10 grenade namusanga ayina emyaka ndooza nga 13 oba 14 grenade asobola okunjulira nti namwagala nnyo nnyo naye yanjagala nnyo 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 ng'abaoluganda tebulabyema era bibaawo si malayika nange siri malayika n'ekituufu nti fenna tweyagala nange abooluganda nga tewali kyatugadda kirala okuliga omukwano n'obuntu mu uganda tetusinga ku nsi endala mu uganda omuntu asobola n'okuba musango naye tulina obuntu bayibira nebagaa naye mu buntu so respect grenade ate nakukozesa nti tulimu y'amasanyalaze era luyimba baluyimba grenade ne gladiator naawe nkwebaza kubanga nze nabeera ne grenade ono yambalako ebbanga ng'omuyimbi nga omanyi omuyimbi omuto nga yeezuula najja nga agenda fayininga iziwe toyinza kunenya banamaanyi mangi musajja wono yasinga okunyirira mu kampala n'abakazi bakabe n'abakulu bakabe n'abato bakaba okunoonyereza ki temusanga ngaengoye azijjemu nga tagenda okufuuka toyinza kunenya you go through a lot amasengrimene mukusaasire
Kuno mubikuwa libakulende mwana muto. Muwe chansa kule abawekulende mutufu bwe bakadikira yigwa ina mufule. Mulekera okupakusaba namwe. Ate mulekera okusala banamwe speedi. Bakakulagiye kapapia wali okupikira omubisi. Gode soloza kalita omupimamu yandibaddaatu abawagizi beyandibategedde. Kale kambuze ku bawagizi. Ku Friday no amajja ga mirembe buli mwaka kame amajja gaffe ga mirembe olw'enkofiira ya leedi bannayo omusana mungi mumuleka mutenti yingira mutenti muyeza amazabe tubagalwanyide sisimu nomuganda mulyako kulijja abanene nebagiyita viaco nawulira abamu babuzabuza abantu musimanya bbaala wano ebbaala is the location. Yes, Premaselonge erina stadium era mwetuli ziramu okakasa abakazi mujje nga mukoze mekapu wammwe teri agenda kutambula jangu okwate bw'owulira nga gladiator mwagala mukwate kavidiyo teri agenda kutwala simuyo jangu tulina parking eri inside the security eribayirwa na police by everybody by njagala okwebaza omusajja gwe bayita sifuke bapromota bangi bazze ntonyera mu Mei 17 bapromota bangi baganda bange bankulira banga tukole ffenna ebikola ekitabo nabanga malindako kansokezeremu bitunulemu sifuke gladiator namuli emabega yatutegekedde ekivulu kino tusoke mukubira okusifuka obugalo bw'amazzi akati sifuke ekyenjawulo kyankoledde abayimbi abato ng'atandika kawuya ye bamanike bangi kumi bukyanga ndabye akimanyi kyendi simutunulangako mu maaso emulimba wansanga nga bwekiri bwe kiba oncumi ebyange n'ekimi byange nakumi olwalinaku olulala mukusatu essaawa meka 3 naye olwaleero tuli kuba okutego bba oyo new breakthrough artist eyaddala ate cumi azze okuwagira ne muyimbi munne kati gwe cumi mulanga musango ki kajja kujja olabadde tukwataka abeerawo zimanyi wekafuna omakoko esegede akati baganda bange nga tukomyewo ku gladiator olunaku enaku z'omwezi ziri 21 naku z'omwezi 21 ye Friday eno enkya abakyala mwanguwe kubanga saloni zigenda kuba zijjudde nga bakola ku bantu mwanguwe nga saloni tezinafuka overcrowded mwanguwe mulayini kuba essaawa eno ekyatujja eri munda netudde ebweru abantu bangi setukibirira ddala bangi mwanguwe mufune ebifo by'omwaso njagala okubaza supremacy fujita natukiririza
ekifo kyakitegese bulungi era atugambye buli kimu kigenda tambulanga bwe kitwagala. Supremacy ne management, we thank you. Njagala okubaza bannamawulire mwenna olw'okujja ne mu kuŋŋaana olwaliro Gladiator omulage buli